Ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM kirangiridde nti kiyimiriza kakuyege yenna ow'okunoonya akalulu mu disitulikiti y'e Ssembabule olw'emitawaana n'emiroboli egyeyongedde mu nkambi z'abavuganya. Kino kirangiriddwa ssentebe wa NRM w'akakiiko k'ebyokulonda Dr. Tango Odoi ng'agamba nti kino kivudde ku bunkenke obweyongedde wakati mu bawagizi b'ekibiina kya NRM mu bitundu by'e Ssembabule. Ono ategeezezza nti ekiragiro eky'okuyimiriza kakuyege yenna mu disitulikiti y'e Ssembabule kyakubaawo okutuusa nga batudde mu lukiiko ne babaako kye bakaanyaako ekyenkomeredde, olukiiko luno nga lusuubira okubaawo ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti eno. We shall be meeting Ssembabule aspirants, all of them at 4 p.m. on Wednesday. So no campaign should start in Ssembabule until we agree on the borders of the land. Obunkenke obukyasembyeyo okubalukawo mu disitulikiti y'e Ssembabule bwe bwafiiridde n'omuntu mulamba mu bitundu ebyo, era n'omubaka wa paalamenti Walwemiyaga Theodore Ssekikubo yakubiddwa ekyasi ku lugalo bwe yabadde agenze mu lukuŋŋaana olw'okunoonya akalulu ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno. Dr. Tango Odoi ategeezezza nti kaakano kakuyege yenna okunoonya obululu wakuddamu okukkirizibwa okuba mu disitulikiti y'e Ssembabule nga bamaze okukkaanya ku nsonga ey'okukuba abantu n'okulwanagana okweyongedde. Bw'ati alabudde abali mu bitundu by'e Ssembabule ne banna NRM bonna ku mize omuli okugulirira abalonzi, okukijjanya wamu n'okutaataaganya baregistrar b'akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina ekyo, n'agamba nti bonna abanaamenya amateeka go bagenda kuvunaanibwa. Ssentebe wa disitulikiti y'Empigi Ssejjemba Martin wamu ne ssentebe w'akakiiko ka disitulikiti ya Kagaba emirimu Frederick Kirumira n'omuwandiisi w'akakiiko ako Nakamoga Sarah basimbiddwa mu kkooti esookerwako ey'e Makindye ne bavunaanibwa emisango egyekuusa ku kusaba ekyojamiro ku bantu abaagala okuweebwa emirimu gya gavumenti. Abasatu bano bavunaanibwa emisango egyekuusa ku kujja ensimbi mu bantu mu bugenderevu nga bino biva ku bigambibwa nti emirimu gya gavumenti gyafuuka gya kugula buguzi mu disitulikiti y'Empigi era ng'asinga ensimbi yagitwala. Okusinziira ku biwandiiko bya kkooti, abantu abaawaaba era abeekubira enduulu ku nsonga eno kigambibwa nti baggyibwako ekyojamiro ekiri wakati w'emitwalo 5 n'obukadde 15 ng'asinga ensimbi ennyingi yafuna omulimu gwa gavumenti. Kaakano bano basindikiddwa ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja ogw'omusanvu ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Bano baakwatibwa akakiiko mu maka g'obwa pulezidenti akalwanyisa enguzi oluvannyuma lwa poliisi okubatandika okubalinnya akagere, nga kino kyava ku kiragiro kya pulezidenti Yoweri Museveni ekyava ku kulambula kwe mu disitulikiti eyo ng'alondoola emirimu gya parish development model, abantu mwe beemulugunyiza nti emirimu gya gavumenti mu disitulikiti y'Empigi gyafuuka gya kugula. Ekitongole ekivunaanyizibwa kuwandiisa abantu ekyanira kirabudde abantu abatali bannayuganda nti bakomye okugenda mu bifo ebiwandiisizibwamu abantu okufuna endagamuntu nga baagala nabo okubawandiisa, kubanga teri agenda kubawandiika kuba enteekateeka eyo ya bannayuganda bokka. Nira yatandika okuzza obujja endagamuntu za bannayuganda omwezi oguwedde era ng'enteekateeka eno ekyagendera ddala mu maaso. Ekitongole kigambye nti mu bitundu abawandiisibwa abantu okwetooloola eggwanga abagwira naddala ababundabunda bangi basangiddwa nga bakozesa olukujjukujju okwewandiisa nga baagala okufuna endagamuntu, wabula abalabudde nti tekigenda kusoboka. Abakulu mu NIRA bategeezezza nti n'abamaze emyaka egiwera mu Uganda naye nga tebalina biwandiiko okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bantu abayingira n'okufuluma eggwanga lino nabo tebagenda kukkirizibwa kwewandiisa. Omuwandiisi w'ekitongole kya NIRA Clay Aulama asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi enaggulu n'agamba nti abantu abatali bannansi bangi bazze mu bifo gye bawandiisiza nga baagala okufuna endagamuntu, wabula n'abalabula nti anaddamu okukwatibwa ajja kuvunaanibwa ng'omumenyi w'amateeka. Bannange njagala okubafalaasira ate njagala okubakuutira nti okuwandiika kuno okugenda mu maaso kumiruka kwa bannayi. Mu ngeri emu Clay Aulama agambye nti omuwendo gw'abaana bali wansi w'emyaka 18 abeewandiisa gukyali mutono ddala, kwe kusaba bazadde baleete abaana okubawandiisa ng'obudde bukyali. Ono era azzeemu n'asaba bannayuganda bagenda mu bifo awandiisizibwa
abakungu mu NIRA ne babasaba ensimbi nti babalonkome eri abakwatibwako ensonga nga bayita ku mikutu emigatta bantu abavunaanibwa era abateeberezebwa okujja ensimbi ku bantu abo bavunaanibwe mu mateeka. Kuno okuwandika kw'ekikungu bwe tuba bakuwandika eggwanga lyonna na buli munnayuganda afune ennimi tuyinza obutafuna buwanguzi bwe tutasanyu makanda ku nsonga eno ey'okulabika ng'abaana abato tubawandiika. Era kino nkyogerako ng'omuzadde kuba abantu abasinga twesulira gwa naggamba ogamba nti ndi muwandiika oba endagamuti omwana alijjeesabira ng'afunye naye buli lwogaana okuwandiisa omwana wo omufiiriza emikisa nfanfe kubanga bw'owandika omwana kitegeeza bakalitasi bwe banaayitaayita ne bagamba nti tulinayo zisikaala ojja kuba n'ebbaluwa yo. Bannange njagala okubafalaasira ate njagala okubakuutira nti okuwandiika kuno okugenda mu maaso kumiruka kwa bannayuganda. Kale gwe atali munnayuganda mbadde nsaba nti teweetantala kusemberera we bawandiikira bantu nti oba oli awo okosa olukujjukujju okwefuula kyotali olwo nga weeyita omunnayuganda oba oli awo bakuwandiike ofune endagamuntu. Okuwandika kuno kwa bannayuganda ab'enzaalirwana kale bangi baŋŋamba nti madamu ze mama nga nzaalidde kuno tuli abaana 8 amaze ne taata emyaka 2 ne kereziya yabagatta oba bakuba n'ennika seeka ow'ekibuli ye yabagatta. Kituufu yabagatta naye okubagatta ne mufuuko omu tekyakufuula munnayuganda. Obunnayuganda omugwira yenna alina kugoberera mitendera n'asaba ate bw'amala okuweebwa satifikeeti eyo n'alyoka ajja ewaffe mu NIRA ne tumuwandiika. Kinajjukirwa nti sabbiiti ewedde NIRA yalangirira nti abantu obukadde 3,500 be bakeewandiisa okufuna endagamuntu z'eggwanga. Alipoota y'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo n'emiwendo ekya Ubose ey'omwezi ogw'omukaaga omwaka guno 2025 eraze nti ebisale n'ebbeeyi y'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo byeyongedde okunaabuuka mu mwezi guno ogw'omukaaga oguggwako. Alipoota eraga nti ng'omwaka gw'ebyensimbi guno oguggwako ebisale byeyongedde okutuuka ku bitundu 3.9 ku buli 100 bw'ogeraageranya n'ebbanga ery'omwaka mulamba ogw'emyezi 12 egiyise. Alipoota eraga nti ebisale naddala eby'ennyama eraga nti ebbeeyi y'ebintu naddala ennyama, sukaali, ebyokunywa ebitamiiza, ebifo bye basimba mmotoka, omuceere, ebyennyanja, ebijanjaalo, mmotoka lumonde, emboga, amatooke wamu n'akawunga k'akasooli byemu ku biviiriddeko ebbeeyi y'ebintu okwekanama. Ebirala ebyeyongedde okulinnya ebbeeyi kuliko amasannyalaze, amafuta aga peteroli n'aga dizero, enku ezifumba n'ebirala. Magoma Godfrey omukugu mu by'ebibalo mu kitongole kya Ubosi bw'abadde asoma alipoota eno ku kitebe ky'ebibalo mu kibuga Kampala agambye nti newankubadde ebbeeyi ekyuseemu ku bintu bingi ebbeeyi tekitegeeza nti ensimbi ya Uganda enaabuuse obwenkanidde awo. Empeereza mu masomero eyalinnye n'ekitundu kimu n'obutundu 3 ukire nti emiwendo gino egy'amasomero tugijunduba tutunulako buli luvannyuma lwa ttaamu lwetandika. Kati omwezi oguddako tujja kuba tetulina school fees oba tetutunula ku masomero kubanga amasomero gabanga ttaamu yatandika dda tebaddamu kusasula school fees. Ate tunulira ku kibinja ky'empeereza naddala mu bifo ebirirwamu emmere nga kyo kyalinnye n'ekitundu kimu n'obutundu 3 kuva ku butundu 6 butwali mwezi ogwokutaano. Tunulidde ku sukaali yalinnye n'ebitundu 4 n'obutundu 6 okuva bye yali asse ekitundu kimu n'akatundu kamu. Muceere guli gwalinnye ekitundu kimu n'obutundu 4, obunga bwa kasooli bwalinnye n'ebitundu 9. Magoma agambye nti disitulikiti y'e Masaka yeesinze okubaamu bbeeyi y'ebintu okupaala n'eddirirwa Kampala mu bafuna ennyingi ate nga mu disitulikiti y'e Mbale yeesinze ebbeeyi y'ebintu eri yaddeyaddeko. Agambye nti embeera y'obudde yeesinze okuvaako obuzibu era enkuba yazzeemu okutonnya oluvannyuma lw'ekyeya yayambyeko okuweeza ku bisale by'ebintu.